Ng'akatale k'amajaani keeyongera mu ggwanga n'ebweru waalyo, ab'ekitongole ky'amakomera basazeewo obulimi bw'amajaani okubugatta ku ebyo abasibe bye bayiga nga bali mu kkomera basobole okuddeeka nga basobola okwenyigira mu mulimu guno ogwayamba ennyo bajjajjaffe okukulaakulana. Tugezaako okulaba kiki kye tusobola okukola ne kiba nga kikyusa oyo omuntu naddala owa wansi n'aganyulwamu atya. Yadde ng'ali musibe bw'aba afulumye kikyajja okusanga ebweru kyasobola okukozesa ng'omusingi kuba nti abeera eri omugaso. Mu nkola eno ekitongole ky'amakomera kitandiseewo ennimiro z'amajaani mu kitundu ky'e Gulu ng'enteekateeka y'okuyamba okwongera ku bungi bw'amajaani obwetaagibwa mu ggwanga ekinayamba gavumenti okwongera okuyingiza ensimbi so nga mu ngeri y'emu abasibe n'abantu mu kitundu kino bayigirawo ennima eneebayamba eyo mu maka gaabwe. Amajaani gano nga bw'ogamanyi gamalira ddala myaka 9. Bw'oba olusimbo lwa leero myaka 9 nga harvestinga ku kiti ky'amajaani. Ebyo by'ebintu bye twagala abantu ba bulijjo bategeere era bye tukozesa okubangula abasibe. Kati bwe ganaabeerawo ne tutandika okugakungula era n'abali ababadde bagamba nti amajaani tegakola ki tegakula bajja kutandikira kuffe bafunemu kye bakola. Abakugu bagamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nti amajaani gakola bulungi mu mambuka ga Uganda y'ensonga lwaki bagatutteyo okugayigiriza abaayo nga basazeewo batandikire ku basibe ate abanaayamba okuyigiriza abalala. Amajaani gano twakola research emala emyaka 2 giyise ne tusanga nti amajaani gakola bulungi mu Northern Uganda. Wano geetaaga kumalawo ebbanga lya mwaka gumu mu nursery bed nga bwe tugakolako. Awo ne tugatransplantinga ne tugassa mu nnimiro mwe gamala omwaka gumu kudda ku gumu kitundu awo n'otandika harvesting. Alihona Isaac akwennyonnyola bw'oba oli wa kusimba amajaani. Bagasimba mu layinizi ate osimba ng'opimye. Tukozesa bipimo nga bw'olaba wano. Okuva wano okutuuka wano distance y'emu mpaka eri. Abamu ku basibe be twayogeddeko nabo batutegeezezza nti kino kijja kubayamba nnyo ng'ekibonerezo kyabwe kiweddeko era nga basaba abakulira ekitongole ky'amakomera bwe baba nga babasiibula babayambe babawe endokwa z'amajaani n'ebyetaagisa kubanga kino kijja kubayamba obutaddamu kuzza misango. Nze ekibonerezo kyange ekigwako wenva wano ngenda kulima amajaani kuba nkimanyi galimu ssente. Nayiza ogasimba nayiza ogasala n'engateeka ku bbeedi nayiza ogabiika byonna mbitegeera. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine ategeezezza nti enkola eno ebayambye nnyo nga bakizudde nti bingi ku bisomesebwa abasibe mu makomera wabaawo abatutte enkola eno mu maaso n'ebayamba okubakulaakulanya. Ffe kitugasa kiri kimu nti bw'aba afulumye afunye kyamugaso ki ekinaamutaasa kuva mu bwavu n'okuva mu kumenya amateeka. Nze Shube Nakaziba wano ku faamu e Lugore mu disitulikiti y'e Gulu.